Yes, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kulikinga, webale nnyo commentinga ate n'okusharinga. Watanaba kusubscribinga, nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongera ddala n'amawulire each and every single time. Nga tomisinga out wa subscribing otya kona kwete kigambo ekirawo kya radio ekirawo wansi ekiriko subscribe. Bwomala okukikonako okonene kade akasembayo waggulu. Oja kubanga omaze subscribing nga tomisinga out on each and every kind of story je tukuleetera. Kakati olunaku olwaleero tulese amawulire agakwatagana ku mwami ono bamuyita Dr. Jose Chameleone n'enkambi ya Lion Island. Biva ku Lion Island si birungi nnyo. Biraga omwami Chameleone ali splitting up n'abantu abenjawulo abali okuvaayo okwogera ebyama ebya Lion Island n'ebyama ebyebintu ebyenjawulo. Atukimanyi bulungi nnyo waliwo omusango gwa Karamaji Jose Chameleone gwabadde running for 10 years now okumala emyaka 10. Omusango gwa Karamaji ogwo aba family ya Karamaji bagamba omuzimu gujja kunoonya guneeno paka tulifuna amazima tetugenda kussa mukono paka nga tufunye amazima. Abantu aba family ya Karamaji bagamba Chameleone Yayokya Karamaji mu makage atamanyi eno story yatandikira mu makaga Chameleone. Omwami oyo gwe bayita Karamaji yagenda nayingira mu compound ya Dr. Jose Chameleone kyonna ekyatuukawo bagenda okulaba ng'omwami oba omwana oyo akwata omuliro. Chameleone yakyagamba nti Karamaji yajja mu compound ye neyeeyiwako amafuta neyeekumako omuliro. Abantu ba family ya Karamaji bagamba bo Chameleone yakwata omwana waabwe n'amukumako omuliro era Karamaji nga omulaba mu bifaananyi yamaliriza n'afa cause bamutwala mu ddwaliro naye n'amaliriza nga afudde. Awo bali bamutwala mu ddwaliro naye yamaliriza nga akutuse nga afudde. Kakati omusango guneeno guzuukidde era omusango guneeno guvuddeyo nateera omulundi omulala. Tukimanyi bulungi omusango guno gumazeeko nnyo Chameleone emirembe okumala emyaka 10 guzuukidde ate nga aguzuukusizza bamuyita Kingston Mutebi y'omu ku bantu ababadde mu Lion Island okumala ebbanga eddene ennyo nga babeera ne Chameleone okumala ebbanga nga bw'olaba Papa CD olaba DJ Mike obadde nga balina babeera ne Chameleone okumala ebbanga nga balina n'ebintu ebyenjawulo. Kingston ono avuddeyo n'agamba Chameleone akozesa ebiragalalagala okuli cocaine ebyamuleetera n'okutta omwana w'abendi gwe bayita Karamaji ebyamuleetera okusaddaaka omwana gwe bayita Karamaji ng'ayagala yekkuse obugagga bwe ng'ayagala abeere ng'ayingira ebintu by'ekisitaani nga anywa ebiragalalagala oba anywa enjaga gye bayita cocaine. Kingston ono avuddeyo n'agenda ku Facebook page ye osogera n'oginoonyako bamuyita Kingston Mutebi. Ngenda kulagako post emu gy'awandiise ku Facebook ye ng'avumirira ebiragalalagala ng'avumirira ebintu by'okunywa cocaine ng'avumirira era nga alaga Jose Chameleone azenga anywa ebiragalalagala kyekyamuviirako n'okubeera nga akola ebintu ebyenjawulo. Abantu bangi bagamba mu Chameleone yeekyawa oba Chameleone talina waya oba Chameleone tayagala kumanya bantu naye Kingston ono avuddeyo n'atutegeeza nti Chameleone tali bw'atyo just ebyo abikoze akikola nga oba ava kunywa biragalalagala oba nga ava kubeerako byakozesa y'ensonga lwaki aba akyuka bw'atyo naye nga ye Chameleone tali bw'atyo. Kingston ono tumunoonyezaako ne tufeelinga omufuna n'agamba obulamu bwe buli mu matigga tasobola kulabika nga alabikira ku kamera tasobola kubeera nga alabikira mu maaso ga kamera. Kingston ono yoyo golaba awo bwotyo ku kamera oba ku screen yoyo omwami bamuyita Kingston Mutebi. Kingston Mutebi abadde mu Lion Island okumala ebbanga ddene nnyo. Avuddeyo n'atubuulira n'ensonga zino eza Karamaji Chameleone waaki aba yatta Karamaji n'atugamba Karamaji nno yali mwana awo esseguku nga aleetera Chameleone ebintu ebyenjawulo era nga ne maka ga Chameleone ajjamu emirundi egy'enjawulo ng'ajjamu tugeze nga aleese amafuta aleese ebintu ebyenjawulo amazzi gabuze nga Karamaji yakima amazzi ewaka obanga balina gwe bagala okutuma mu katale esseguku nga Karamaji y'omwana y'omu gwe batuma. Naye Kingston avuddeyo n'atugamba nti Chameleone yatta omwana ono ng'amulowoozesa okubeera nga ayagala Daniela
ate nga n'ekyokubiri amusaddaaka okubeera nga amutuusa amuteeka mu masitaani ge era abeere nga yekkusa obugagga bwe. Avuddeyo ku Facebook n'apostinga n'agamba let's fight cocaine. When I woke up to the highlight, a very sensitive issue many have shared away from simply because they seek for cheap favors from these people addicted to cocaine. Agamba nti nno abantu bangi tebagala kwogera ku kino ekintu olw'okuba batya okubanenya oba bakyali b'abantu abakozesa ebiragalalagala. Agambye I obviously knew I would be ridiculed. Nayongerako n'agamba and abused, disregarded and called of all sorts of names. Today I may sound stupid before the eyes of the many myopic personalities, but I certain sooner or later I will stand tall and celebrated as one of the sacrificed his life to wipe the cocaine out of the banana republic. Bobby Wine says, if you stand for the truth, better be ready to stand alone. Truth and facts coming soon. I wish to sound a serious warning to a clique of retards jumping on my crafts with diversionary intentions. This is a national concern where an educated person should instead light another candle to this positive campaign. Hate speech on my posts will result into blocking you. Yours truly, Kingston Mutebi. Yagambye awo makati n'agamba Bobi Wine yagamba ngu oba oyimirira ku mazima better be ready to stand alone. Oba ogenda kuyimirira weka. Bw'obanga ogenda yimirira ku mazima better okubeera nga ogayimiriddeko weka. Era beera mwetegefu okubeera nga ogayimiriddeko weka. N'agamba essaawa zino mundabanga omuntu atalina mugaso. Essaawa zino muyinza okulabanga ebintu ebyokuzannya naye nga nja kubeera nga mu-creditinga maaso eyo. Kingston ayongeddeyo n'agamba Mr. Lukwago Elias, I know you will comfortably make you the Lord Mayor. Attacking comments, delete and block. Thank you all. Yavuddeyo n'agamba tasaana kuwagira Jose Chameleone, tukimanyi bulungi nnyo agenda kwesimbawo kwa Lord Mayor, naye avuddeyo n'agamba ye agenda kuwagira Lord Mayor Elias Lukwago. Era Jose Chameleone lwaki aba atta omwana w'abendi gwe tumanyi nga Karamaji oba gwe tumanyi nga Karamaji eyayokyebwa mu compound ya Jose Chameleone. Ngenda kunoonyezaako ebifaananyi nga we byali Chameleone ng'omwana yakajja ewa Chameleone obanga ensonga za Karamaji zaakatuukawo. Karamaji olunaku lwe yeeyokya oba olunaku lwe baamwokya we baamwokyeza wennyini ngenda kubeera nga ebifaananyi mbikufunira mu maaso wano wennyini. Kola ku kimu kya kusubscribinga. Kingston yayongeddeyo n'atugamba nti Jose Chameleone musajja mubi nnyo era Jose Chameleone musajja munnanfuusi nnyo, omusajja atayagaliza, omusajja atayagala abantu bamuli kumpi. Ye muntu oyinza okubeera nga yayigiriza ne wizomanizo okubeera nga akozesa ebiragalalagala n'okubeera nga anywa enjaga gye bayita cocaine. Avuddeyo n'agamba nti wizomanizo mumulaba essaawa zino ali frustrated not because of anything else but because of Dr. Jose Chameleone. Agambye Dr. Jose Chameleone ono alina omutima omubi ennyo, omutima ogutaagaliza era omutima ogw'ekinnanfuusi. Ensonga ze tugenda zinoonyerezaako nno naye nga omwana ono asitudde omusango gwa Karamaji n'alabika nga agwongerayo mu banene, n'alabika nga ensonga nnyeno agisitula. Tukimanyi nnyo omusango teguvunda naye baguleeta nga wayiseewo emyaka emeka era baddamu okuguwoza. Tetumanyi Chameleone kyagenda kukola mwene ensonga oba agenda kukola ki okulabika nga asirisa omusango guneeno. Ebifaananyi byolabaawo kyebyembadde kugamba nga omwana oyo yali yakeeyokya emabegake eyo, yali yake nga byali byatuukawo nga bagezaako nga poliisi egirigwaka egezaako okubeera nga enoonyereza ensonga za Karamaji. Ensonga kiki ekyaviirako ddala amazima ddala Karamaji okubeera nga afa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi yanoonyereza naye tebaatuwa report yavaayo okubeera nga bagikomentingako. Subscribinga tweyongereyo n'amawulire. Nkujjukiza ku MMTV tugenda kuba tukuwa amawulire nga tetukubidde sayidi yonna yonna. Subscribinga tweyongereyo ku MMTV.